Amanyanze Sharifa siri musanyufu ku mbeera eriwo mu tawuni olunaku olwaleero amaduuka gonna baagagadde ab'obusuubuzi bagaddewo naye tebagaddewo olw'okubanga nti baagala wabula olw'embeera eriwo okulinnyisa omusolo ebintu byonna byalinnye bagaddewo tetukola kati nganze nkola mu busuubuzi bansasula buli kanaku naye baba bagaddewo mba nnasasulwa ntya ng'ate tetukoze amaduuka gonna magale security eri waggulu nnyo bakuba abantu awatali nsonga ebintu bya buseere simanyi tugenda kukola tutya mu nsi yaffe eno naye tubadde twetaaga pulezidenti aveeyo atuyambe ku nsonga eriwo babadde bateeseteese okuggalawo olwaleero naye amaduuka amusi magale bagenda kuggalawo olunaku bampita Saalongo Robert ffe ekyatugazizaawo bizinensi zaffe ye pulezidenti kutusuubiza kutusisinkana enfunda n'enfunda nga tetumulaba kuba lwe twaliyo yatusuubiza ennaku z'omwezi nga 2 tetugenda amusisinkana ennaku z'omwezi nga 2 ogw'omukaaga zaagenda okutuuka ate twabira bulabi ku mukutu gwa tisaapu nti yayongeddeyo tujja musinkana gw'omusanvu nga 31 ogw'omusanvu lwagenze okuba lugenda kutuuka nziri ennaku z'omwezi zabadde z'ennaku z'omwezi 3 ne tulaba ku WhatsApp nga minisita w'e Kampala Kabanda ateeseeko ndi ate tetugenda kusobola kumusisinkana Kololo bamutereeza neneebuuza ebisaawe ebiri wano mu ground weeri Nambooli weeri omukulembeze nga tetusobola kumusisinkanira omwo kati ffe ne tusigala nga tuli awo nga tetumanyi kigenda ki mu maaso kale ne tulowooza ne tugamba oba bali mu kabadi batuline mu sizoni mwezi ogw'e11 nga bamanyi nti omusuubuzi abadde yala ebbanga lyonna basobole okuyisaawo buli kyebakola. Amanyanze Mukiibi Benoni kolya munnabukeera Arcade edduuka gi 31 embeera eri wano olwaleero gye mulaba wano abasuubuzi bonna nga mbalaba obutali bumativu bwabwe olw'emisolo emingi egiyitiridde obungi neyifirize yajjawo nga tebajagala wabula ku saa zino ekiriwo basazeewo baggalewo amaduuka gaabwe nga balaga obutali bumativu olw'omukulembeze olw'okubabuzaabuza ebbanga eddene ng'abasuubiza buli lwayagala basisinkana ng'ate nga amala abisazaamu ng'alinza akaseera kennyini kali abasuubuzi banabeera nga bali bize ate batataganyizibwe n'olw'ensonga eyo ne basalawo nti ku lunaku olw'asatu olwaleero kabaggale amaduuka gaabwe basigale waka n'abasobodde bazze ku maduuka gaabwe babeereko paka lwalaba nga kimukutteko ajja kubayita ate era nkimanyi ajja kubayita naye baana batakoze ekyo bagenda kukolawo ekirala ekyenjawulo okulaba ng'era nga bamusisinkana kuba embeera egenda mu by'obusuubuzi kitegeeza nti obusuubuzi singa bugenda bwe buti obusuubuzi ga bujja kufa sebo kiwulira n'olw'ensonga eyo nti tuzze nga tusisinkana omukulembeze ng'atubuzaabuza ng'asisinkanako bannaffe abamu ate nga atagusa nsonga y'ensonga lwaki olwaleero abasuubuzi bonna bali wano nga bali obutali bumativu bwabwe naye nga tusaba abasuubuzi mwenna okusigala nga mugaddewo amaduuka gammwe okutuusa nga omukulembeze abayise ensonga zammwe ne zikolwako n'olw'ensonga eyo mu kaseera kano buli muntu alina okwebeereramu era nga tukubiriza abantu okukuuma eddembe kuba ku saa zino ndabye patulo emabega wa Nabukeera eri neeno ku Nabugabo ne mu kikuubo baziyiye naye abantu bakakkamu buli omu w'omulaawo buli muntu asirise ali ku dduuka lye akola bibye. Dola Chief Mobilizer wakasita wamu ne Ataya ekitugazaawo amaduuka gaffe oba oliawo si kwagala kuba nti twagala nnyo okwekalakaasa kuba tuli basajja bakozi era twagala nnyo okukola. Pulezidenti nga bwakubiriza abantu okukola ng'era agamba nti ayagala abantu bave mu bwavu kandi badde akaseera ak'okutuwuliriza kubanga tulajana kuva mu bwavu tetulajana ate kubanga tudda mu bwavu okugala amaduuka olwali twandibadde tuli mu kukola naye kivudde mu mbeera y'okuba nti pulezidenti tatuwuliriza oba oliawo tatuwa akadde akawa bannamakolero akadde akawa abagwira
ne bajja wano newankubadde oba oliawo ku kigambo Bagwira yatugamba kimunyiiza era n'atugamba nti ffe nga ffe Bagwira kubanga ekyo kye yatugamba nga tugenze mu State House naga ffe Bagwira Abachina ate boba oliawo be bannansi kubanga bo bakola byayagala naye ate ffe tukimanyi bulungi nti eggwanga terisobola kuyimirirawo lwa makolero eggwanga liyimirirawo olw'ebyensuubuligana okuva ebweru w'eggwanga ebiyingira n'ebifuluma tulina okuyingiza era tulina okufulumya so kati pulezidenti bw'abanga ye afokasinga ku kyakuyingiza kyakufulumya kyokka nga tetuyingiza nze ngamba ekyo kikyamu era olwaleero tugaddewo amaduuka mpaka pulezidenti lw'olivaayo nodda n'oleeta ansa yaffe gye twakusaba kuba twakusaba ebintu bino wammanga tulina ifirizi etutawaanya naye before ifirizi nga tonnagituteekako twali tulina ebintu bye tulaajanira bino wammanga gwali omusolo ogwa kiro twali tulaajanira exchange rate nga gundi ya value ya waggulu ne tulaajanira n'omuchina omuchina afuuse namujinga mu Kampala wamu ne Uganda yonna twali tukyalaajana ate n'otuteekako ifirizi akabonero akatunafuya tudde ku ifirizi twesonyiwa ebintu ebirala ebitukola ki ebitutawaanya amakolero tetugagaana era amakolero galina okubeerawo naye bwe gaba nga amakolero gajja gagume tegalina tuteekako ate kayinja batuteekese ne mu kiro kubanga tulina okusuubulagana nabo be bakola ebirungi tujja basuubulako ate be bakola ebibi era tujja bibalekera kubanga Uganda nabo abantu baagala okwambala obulungi tosobola kuleeta kintu ng'otugamba nti n'abantu oyagala babeere nga bambala bya bbeeyi ate ng'abantu wabakuumira mu mbeera ey'obwavu ogoba emivumba olwaliro abantu abambala engoye ez'N2,000 mu Kampala mu Uganda be bakyasinze okubeera abangi abambala engoye ez'Emitwalo 2 mu Uganda be batono naye abambala N2,000 ndoza gye tusaba agijjewo tusobole okugenda maaso kubeera tuwa omusolo ogumala tugenda okuleeta ebintu mu maduuka tuba tumaze okuwa omusolo tetuleeta nti tetusasula musolo kyetusaba kyonna ogwe yateekawo agugjewo tutandika okukola kubanga tukoze n'okugga nze nali mukyala munene naye omusolo gutukozezza nnyo kubanga batugamba okusasula ifees bwe twongera ku kintu kye tutundako n'abantu bannayuganda tebakyalina ssente olaba tukaaba kati nga tetunaba kugiwa naye bwe tunagiwa teri muntu ogenda kuguza teri muntu agenda sigala mu bizinensi ekyo tusaba omukulembeze agijjewo ffe tusaba kugijjawo sinakukendeeza tusaba kugijjawo amannya n'eddoboozi nze Ssebugufu Sulaiman Isa nga ndi musuubuzi mukozi ku Dembe Arcade awo embeera kati eriwo mu ggwanga oba esaanyalaze ekibuga kyonna abantu obutaggulawo bizimbe byabwe yenkola ey'okuba nti basuubuzi bannaffe abakulembeze baffe baavuddeyo ne twogera ku nsonga eno ey'okuba nga ffenna tukola ki tetujja kuggulawo maduuka ensonga eva ku ki ebintu nga 3 oba 4 ng'ekisooka yenkola ya efulisi enkola ya efulisi ekiyitibwa electronic physical recepting and invoicing system nungi nnyo naye yandibadde nnungi ng'ekolawa mu makolero eyo kubanga mu maduuka gaffe gano ogenda ne weesanga omuntu apangisa edduuka nga lino obukadde 3 n'ekitundu naye nga tajja ddisobola bw'omu n'abeera ng'afuna abaana ku kijji kuno abasobola okupangisaako akakadde 5,000 8 to compensate that naye genda kulaba kakati essaawa zino singa bakola enkola eyo egamba nti buli kintu item gy'otunda ebanga ya supermarket nti ojjako 10% ku buli item kitegeeza kyamagoba goli gajja kendeera bwe ganaakendeera natuuka ng'ali ku kisenge naye agenda nnyigiriza ow'ekijji amwongeze rent bw'anaamwongeza ojjanajja kulemererwa obubbi bweyongere mu ggwanga so enkola eyo yandisigadde mu makolero ate nga ne mu makolero baba babakyajinga 20% babakendereze beere 10%. Eyo y'ensonga emu. Ensonga ey'okubiri naffe Abachina Abayindi be balina amakolero mu ggwanga ate ne babeera nga bennyini balina n'amaduuka wano mu bibuga byaffe mu Kampala ne weesanga tojja kuvuganya naye ojja subula empale omutwalo gumu n'ekitundu ogimuggyeko bw'onoogireeta naawe ogitunde kitegeeza ojja gitunda nga gumu 7
oba obutafunako kuba gw'ovuganya naye azikola ate naye ali mu kuzitunda. Enkola eyo neeba nga nkyamu nnyo. Baddeyo mu makolero tubamanyiire nti Abachina baki bakolera eyo ate nga basala ku miwendo gy'ebintu byabwe. Bwe kijja okuyamba eggwanga. Naam.